Ochalaba okwanjula n'embaga. Mukwana tula ku Delta TV tulikayo nnyo mu bulango tukyagenda maaso ne program ey'okwanjula n'embaga wano ku Delta TV tukole nze Sharita mazima wanvu mame eyakolamu iwa nsinzira wano ku Sharita School of Beauty Boarding Section leero wensinzidde abaana baffe nga bw'balaba bali busy baana balungi bali so happy. Njovu Estate Developers gyeri nnyo gula yettaka ku kibanja mpola Njovu Junior School bayise bulungi nnyo wali eri enansana wamala era nga byonna bw'oba obyetaaze ogenda bugenzi wali eri enansana ku Nansana Business Center. Sharitas by the world twambaza abagole tukola ku mukolo gwonna era nga tugukolako mu ssaawa emu. Nyongera okugamba mukwano nti ate aba Sharita School of Beauty wano mu boarding tusigazawo obutanda butono lwekyo mwana muleta asome ajja kutikkirwa ajja kufuna certificate n'omulimu tujja kumufunira ate nga tujja kumuteekamu kye bayita okwagala wano tuyina kye bayita okwagala. Mukwano nyongera okugamba nti kati ate tugenda mu mukolo gwaffe omulala banaye twabadde Masaka tuwasaze Luweera netugenda nitujjayo omukyala omulungi omusanyufu eyanyumye nga bamuyita Sylvia Nakamate yaleese eddenzi lye lididditi denzi ddungi to nga baliyita Suna Richard yatutte ebintu bingi bino nno byonna byabadde wali eri Lukaya ku kyalo kalungi mu maka ga muzeeyi Augustine Kayiwa abantu bakuŋŋaanye buli kimu kyabadde kirimu essanyu just kale budde bwe bwatukuttemu naye nga bali balina obugambo obwalaavu omanyi omwami waatukira ogamba nti nze ndi muzibe abalala sibalaba kiba kitegeeza mukyala we amwagala n'ebirabo yatwalidde ddala bingi kambi kutuuseeko tuba ku Delta TV tukole nze Sharita mazima wanvu mame eyakolamu iwa Nyongera okubategeeza agampa mu ggwanga ate buli omu woli bw'oba osobola kubako mu ngalo kuba bano abaana balina amawulire ge batuwonyezza kitange omulungi gafulumira ku TV emu ku ssaawa nnya leero mugataliiko nfuufu abakobe badde balinde buyiikuuzi tebazze empombo zonna ne baziwa omwogezi wa waka kitange omulungi naye bannanga abaffe bazze omwanange nga bwe kityo we kiri kitange olwobola nga alinamu embeera yonna eraga nti ayaayana yandibanga yabakulembedde kitange kuliko abakulembedde mumpeera akakuutami mwampulire ne bwana bakasirwana agegenya nga John Bulaka bwa mutambuze taata omulungi nga gwe wuuyo nze wuuyo mulindo ow'engabi nga gwe wuuyo mulindo ow'engabi weewaawo taata abeewange mukkirize nti bamulindwa baatuuse dda era kkiriza nkutegeeza omwana omulenzi weewaawo taata tikomaze okutuuka ku wankakyawo olujja lwange luno eryamulindwa ndikuggyeeko mu ngabi nkugjeeyo taata nzikiriza lyonna lyompa kkiriza nkutwale mu kika ky'abazzukulu ba Kayiza ab'eddiremba bannamugenyi ne basse mugenyi weewaawo taata sijja ddigaana abaaye kati muli bagenyi bange abeewoza engalo ze bakkubidde ezo engalo ze mpulidde okuva eno omwana omulenzi weewaawo taata kkiriza nti nze omulimo gwe nnyina kugumu wano ye taata bakulu bange bazaala abaana nze ntuuma amannya weewaawo naye bwe ntunudde mu kitabo ky'amannya nasigazaawo amannya 3 njagala olondeko limu ge galiwa taata nyinawo bazekketta weewaawo nyinawo bali okwabwe weewaawo nyinawo ne bali ku ddembe taata omulungi iye amannya ngawulidde iye naye mu gonna asatu eri abali ku ddembe ly'ensiimye zengalo eziva sayidi eyo ewuwo weewaawo mukuva ku
Abaganda twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Bismillahirrahmanirrahim. Okutendereza kw'ekitiibwa nga tusaba ffenna y'omu ngeri ye akkirize omukolo guno ogw'omwana waffe aguteekemu omukisa ogw'amaanyi. Olwa Katonda n'ensi yange omukolo gugende mu maaso. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kusaba namasize ku bagenyi bange nga n'ekiramuso kyeradde tekibuzeemu. Ye taata. Sanso balaba bassebo. Sanso balaba bannyabo. Eradde bassebo. Eradde bannyabo. Nkulike ekkubo. Mwana wange musawo gyebala emirimu. Kale taata. Gitambudde gitya? Gitambudde bulungi. Yaali atya bannange walese ali atya? Taata mulimu abatali bulungi. Kyogamba mu bagenyi bange ate mulimu abalwadde? Mulimu atali bulungi taata. Ali mumwe nga kimanyi talina mpox fuluma nga bukyali. Mwana wange babala bulwadde kyaba ate abalwadde abali mu baana bange bali? Taata ripoti ziraga nti mulimu abalwadde babiri. Naye omu gwe nsinza okwekenneenya obulwadde. Omwoyo guweekennenyeze alwala bulwadde kitaba covid nga yakomyewo. Omwoyo yalwala obulwadde babuyita tokativu. Ekyo sikimanyiiyo mu bulwadde. Kyeki mwanange yabannanga okuweerera? Kyeki mwanange ate ekyo bulwadde kyobwo tokativu? Obulwadde obwo enuma gye bulumamu. Iye. Omuntu aba ayogera nnyo. Ngate kitaawo mwanange onvumye. Mwanange onvumye kitaawo nakwogeredde si wakaakati. Ntegeezeddwa ono y'omu ku basinga obukugu ate no ka sayidi bbiri. Kankutegeeze bino. Emu bwegaana. Kansooke nkutegeeze ye taata. Obalaba abaana bange bonna nga bw'obalaba? Ye taata. Ne bw'oliba ogenze kkoki. Weewaawo. Omukyala yenna luzirwa nkoma bw'otafukamira togasenaayo. Ye taata. Bw'otafukamira togasena. Ne baba nzikiriza taata buli omu bamukwasa akuuma ke. Buli omu bamukwasa akuuma agenda. Weewaawo agenda ayongere okwekenneenya.
Science of Balaba, Basebo, Science of Balaba, Banyam, era de Basebo, era de Banyam, Mupulika Kubo. Akati musajja akabaka tokulange emmotoka ngo tunudde mu maaso eyinza okuba UBS emabega nga UVV selekita kuba baana bange munamasize ku bagenyi bange nga n'ekiramuso ekisinga obulungi ekyeradde tekibuzeemu buli omu asembere waabusiimye taata alagidde musembere weeroboze tabani wange owokusatu ng'ova ekyemmanga kitwayita fitting mu Luganda kaakati ekyo kyennyini buli omu kwata ku gwosiimye omusitulewo polampula omusitulewo obenga muwahaaga buli omu situlewo wopolampula tukole taata kyalagidde obenga muwahaaga oli waddemu gimuwa olikusabe tuwadde bino mbibagamba batabani bange ne bwoba ku ndirimu oli ku kapiira oli ku ssaawa esemba y'omukyala eka era yeekaza nagamba gwe nno sema oli mulwadde naye tetulina za akameeza muwa abaana bange akameeza kameeza naye omukyala abeera mu lusirika omwezi mulamba alaba ogenda ku mulimu sema nno ogenda naye sebeeza akameeza wangi bwana saizi yeeyo labano litabani lyange ava omutwalo genda bamukatesa kawuli genda mesiba banja ate omutwalowa wanange genda imamu abakadde tetwala mutwalo gwe bano bakoleko musumba kiweke batange emirundi mwangu akweyemeza ate mwanguwe Eladde basebo eladde banyabo kuliko amakubo
kimala mutabani wange Yama batabani bange muli bamativu musiimye buli omu mativu weewaawo taata akati abaana bwe nagambalaga ekkeya omulugwana gyalaga ekitoogo mubajjewo wansi mpola ebinabiriro liyana abagamba bwe mutyo mpola olabo bamusibule batabani bange bebbireyo olunyiriro olw'10 chapter 2 verse 10 yagamba bw'ati abakwerekedde bawulirize muyimuke mugende kubanga wano si kiwummulo kyammwe ate balinda kikomaawo balinda ki Mika yegambye sinze Mika yakubye nyirwa 10 egambye muyimuke mugende kubanga wano si kiwummuliro kyammwe no Ssuuna yali mulwadde wa mutima mpulira naye ng'alabika afunye ye gwalowooza asobole okugujjanjaba omuntu oyo bwe baateesa yamugamba nti mbiwulidde mukwano gwange Ssuuna by'oŋŋambye naye nze siina lukusa lukkiriziganya nakyogambye oba kugaana naye nyina muntu omukulu tegenda okukusindika naye omutuuseeko obubaka obwo bw'ombuulidde taata bw'atyo Ssuuna yabuuza nti onsindiseewa naye teyali mubi munne n'amutegeeza nti ngenda kukusindika ensonga ku mutalo oguyitibwa nsonga eriyo omukulu weewaawo ensonga zoyogerako nkulu nnyo za simba taata za nnono taata nene bulungi nene nnyo ekirabika nzito era zitobera ddala tugende mu maaso bwe yamutegeeza n'ambuuza ku mutalo ogwo n'asanga yaani nti yesenga taata naakajjidde wano akasaka kano bwedda ne bwe kanjokya ng'olaba nti oyo bisiimula zikala ebigambo ebyo byenkutegeezezza byaŋŋambiddwa mukulu wange Ssuuna yayogera ebyo bye byenjokezza omusana guno yagamba nti anaabeera wano senga yategeeza mukwano gwo yategeeza nti ennaku z'omwezi zino zennyini ojjangayo era senga oyo alibeera atudde eyo bwe mulisanga abantu abamu badde bwe bati ne bwe bati walibeera weewo era mugezaako okwambalanga bo soko ndamusize ku bagenyi baffe abo sanso balaba bassebo sanso balaba bannyabo era dde bassebo sibye mutya bassebo bulungi bassebo era dde bannyabo sibye mutya nno bannyabo bulungi bannyabo kuliko amakubo baba ndaba abannanga alaba bonna obalaba bonna obamanyi baba mbamanyi naye mulimu omu okutegeera ennyo ogwosinga okutegeera ye baba iye naye mwanyinaze nkubuyeko ekintu kimu anji baba gino emikolo gy'ennaku zino ginyuma ye baba egyedda byalinga bikwate nti wekyali olubeere nakakana buli gyemirembe n'emirembe amiina Sirivi yagambye nga tonnanoonyaayo mwami we ayagala asooka ajja abakokonyeyo kuba kakasenti gyali mu nnyumba Siriviya yasabye okyalaba okwanjula n'embaga